Heavenly Father, we give you praise and thanks. We thank you for this day. We thank you for the gift of life. We thank you for bringing all of us here together today. And we thank you for the purpose that we are here for. We thank you that, Lord, may we open our minds. May you give us wisdom. May everything come smoothly as the day goes by. Put everyone who is here into your hands, Lord. May you protect us, protect our families. And we give you all the praise and thanks in Jesus' name. Amen. Batuliza feedback egamba nabano bandi badde ku level eyo bali disorganized. So this time around tugezaako okulaba nga bivaawo tugezeko eddoboozi limu tulaba tetuyinza tusobole okulaakulanya omulamwa munene nnyo tuze ku mulamwa okuprotektinga music industry yaffe ebadde yafa olw'ensonga ennyingi nnyo leero zimukuwuliriza ate nga tetandise ebizibu bino ku myaka 10 oba bibaddewo kyokulaba ne mwana ngaali wano singa tebyakwatako generations ataliiwo so tugezaako kufikisinga kintu ekibadde kijja kirya industry yaffe over the years tugezaako kufikisinga kintu kibadde kirya industry yaffe over the years kibadde ng'ekiwuka ekigirya naye nga ffe tetumanyi bawolaba ekikajjo nga mulimu namujinga ye industry yaffe so tugezaako okujja mu namujinga oyo ate nga tetusobola kikola nga tetwegase as a unit tugezezaako bikola naye twalemererwa because buli omu nga president waffe wagambye atutambinga disorganized abantu bangi babadde bafunamu mu disorganization yaffe ne ignorance yaffe obutamanya bulungi emirimu gyaffe kati tubadde wano ebbanga eriwerako nga tugezaako okuyiga mulimu gwaffe munda mu byenda byagwo ate era tumanye n'engeri y'okuprotectinga kubanga munange bw'otakunga kikyo ani anakikumbire so tetuseerera wano okutereeza ye music business yaffe or what you call the music industry strictly about the federation kubanga federation eno gyetwagala etuwenga umbrella eprotectinga emiyembe yenna tugenda kuba tuwuliziganya ebizibu byaffe ebyaba art industry ebiri mu music then tumale tuwuliriza ensonga zaffe ki zetuyinza solutions tuyinza kukikola tutya okweyongerayo maaso moving forward from today so tugenda kwogeramu ku bizibu byaffe then twogeramu ku solutions zetulowooza eziyinza ofikisinga mwebali kuwuliriza akome twakwata madamu Juliana tumuleka ku finance point of collection twakolamu ka changes ka change katono tukyakola nyingi kubanga komite ekyabulako abantu bangi naye tubadde tukyasooka kwetereza then tukola update lumu naye engeri gy'olidde okikonyeeko twakolamu changes ne tukwata madamu Juliana ne tumuteeka mu finance ali ku finance committee nga ekulirwa mwami Bekubidde kakati era erimu Eddy Lutalo eriko era n'essaaha then ndowooza bulako olukono but so far awo kakati ne tukwata Spice ono ne tumufuula nga ye mumyuka wa Palaso. Thank you. You can call me the Uganda property, and I happen to be under the office of the disciplinary committee under the Uganda National Musicians Federation, a group that has come to create unity and togetherness in the industry for the very first time. I'm Italian Babazi, and I joined this team because I love music and I love the creative world, and it's been so long that so when I came for the meeting, I was like, I have to be here and help to mobilize people to understand what is happening in the music industry, and that's why I'm here. I love music and I love to see the change that's happening. Amanya Ndobos, Tukume Waiki, also known as Waiki Benda, Liwanonga Katukirizi. Whether Katukirizi for committee, I am a mobilizer. I support the president, vice president, now to make sure artists above me, below me, show up and Kwatagana and Kolobrimukono. Yeah, and we're going to do this. My name is Spice Diana, and I'm a deputy vice on the Uganda National Musicians Federation. This is for a good cause. Our business, which is music,
and we are going to do this because for the very first time, we are one and we're speaking one voice. Thank you. Amanya gange nze Musuuza Eddy oba Musuuza Eddy Kenzo. I'm the president of the Uganda National Musicians Federation. Era ng'omulimu gwange kuba kumaakuma kuzimba unity, kutambuza ddoboozi limu, byonna byetupanga tubipanga nga tuli bumu nga tewaliwo aprotect mugenza. Omulimu gwange okusinga obukulu for now, making sure nti tuli mu straight line. Sheebah as a vice president wa federation yaffe eno era omulimu gwange nange gwe gumu ogwa buli omu wano n'abatatu gy'oyeze leero ku making sure we protect our business so that tugiryamu mu myaka egijja ne bazzukulu baffe. Thank you for coming. Ndi Muyimbi, ndi vice president wa Uganda National Musicians Federation. Ndi wano okugatta ettaffaali lyange ku industry yaffe ennungi. Ndi wano olw'omu mazima, mu bwenkanya, mu ssanyu lwa Katonda n'ensi yange. Yo mbalamusiza mwenna era nga nange ndi wano nga akikiridde by youth mu federation. Mwasize mutya bannange, amannya abampita David Lutalo era nange bwe neeyita ndi ku kakiiko ka finance akategenkeza ebinfuna mu federation yaffe eno bigenze bitya, tuli mazima n'obwenkanya ng'era tuli Bekubidde yatutwala, David Lutalo, kuliko Juliana, Madam Juliana, kuliko Kenzo, so tugenda baweereza bulungi. Amanya n'eddoboozi Mr. okuva ku B2C, nange ndi wano omu kuva committee nga tukola nga national leader. Ye national youth leader abakulembeze abavubuka ku platform eno. Amanya nze Lord Bitten Mutebi Ramadan nga ndi ku kakiiko ak'empisa akakulibwa Nina Rose nga kalimu DJ Michael nga kalimu ne Charles Nalubega. Ffemme obwaffe wakuuma mpisa era mutuufu federation yazze kutereeza mpisa z'abayimbi tusobole okuba nti naffe tufuna omulimu gwaffe nga tutambulidde wamu olwa Katonda n'ensi yaffe. Abange bamusiibi mutya, amanya n'eddoboozi nze Hanson bali luno era nga bali luno nkola nga chief whip ku kakiiko kaffe aka federation. Omulimu gwange okumakinga sure nti buli kimu kitambula bulungi wano kwe kulaba nti muzze mu bungi ne wansi eri olaba nti abayimbi bali organized bulungi kwe kulaba nga sobola okukunga mwenna abayimbi okulaba nga muli wange. Yes, amanya gange Apaya Nona, aka Alan Sonics, the committee general secretary. Omulimu gwange supportinga nga committee kugira the president, the vices, in all different activities gye bakwasaganya. So yes, tutabaweereza bulungi nnyo mwenna tweyanza okujja kuba naffe leero. Thank you so much. Nze Moses Matovu ndi mu federation eno committee kokye bampa nze ngabirira bannafa ab'obulemu abatisita ab'obulemu welfare kandi welfare officer. Thanks to you, my brother. Federation kibiina ky'abayimbi ekibatwala baletuleetinga tuleme kubeera nga tetumanyiddwa nga buli muntu ava eri yeeyita muyimbi naye nga tewali kiraga. Tuli ku mbeera y'okutereeza kulaba nti omuyimbi abeera recognized, omuyimbi asobola okubeera nti bayita IPI number ne ID
association ye naye ngeri governed by the federation, so that omuyimbi bwakugamba nti nze ndi muyimbi omugaaki ekiraga abantu abamu badde beyita bayimbi nga si bayimbi ne bakola ebintu ebitali bituufu ne batya erinnya ly'omuyimbi ate ng'oluusi entosi zaabwe endala. Nosalawo tukole ekintu kino ekisobola okuba nga ffenna kitwaidentifyinga ate ngera tukozesa eddoboozi limu. Points tuzirina era ngenda kulambika ne mwami Palaso ate yatutwala maaso and spice done.